Alright, akasajja kafuukidde Museveni akayinja mu ngatto. Akasajja kenyogerako is none other than Larry Madowo. Nsiba mbagamba always nti omusajja ono attention gy'awadde Uganda tannagiwaako nsi yonna yonna n'emu. Akola ku mukutu ogwa CNN era nga amejalinga mu kukavalinga elections okusingira ddala ku lukalala lwa Africa. Abasinga ndowooza twagenda omutegeera after the Tanzania general elections weyavaayo n'akola mini documentary eyazanyibwa ku mukutu gwa CNN ng'alaga the atrocities zonna ezaaliwo mu kalulu ke Tanzania. Now, Tanzania olwamala olonda, it was Uganda next. Yalonda mu October ennaku z'omwezi nga 29. Then Uganda agenda londa next year ennaku z'omwezi nga 15. Buli kintu kyonna ekikolebwa nga kiri against the law. Larry Madowo alinganga ali ku ground oba si ki ng'alina abantu abamufeedinga information ate nga bamufeedinga information ku real time. Olunaku lw'ejjo gwe wenna awangalira along Masaka Road osobola okukkiriziganya nange ekyabaddeyo n'eyabadde akozesa ekkubo ly'e Masaka. Kigambibwa nti jaamu yasibye abantu okumala 8 hours, over 8 as in 8 hours. Era abasinga ne bavaayo n'endowooza egamba nti yabadde Museveni eyakozinze jaamu oyo. Larry Madowo nga bw'omumanyi mu bwamadowa bwe atanywa matabangufu, ku mukutu gwe ogwa X yataddeyo posti eyo. Yagambye nti Ugandan President Yoweri Museveni shut down a road, sat down in the middle of it to talk to residents. Ne Madowo yagambye nti President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasibye emmotoka n'atuula wakati mu luguudo n'ayogerako eri abatuuze. Awo we tuli. Awo tuli. Kino kitegeeza ki? Larry Madowo okukwata ka clip ako kolengera awo. Kino kitegeeza ki eri ggwe atulaba? Kino kitegeeza nti Larry Madowo okukwata ka clip ono akapostinga kyongera okujustifyinga effugabbi eriri mu ggwanga Uganda. Era otunula mu commentary section amaiza n'agamba nti singa yabadde Bobi Wine nga yakoze ekikolwa ekyo, singa oba oli awatemeza amatala wa mabega wa mitayimbwa. But of course since nti be basalawo this or that or this bakikozeyo batyo. Now gwe wenna ndaba twogera ku ky'obumenyi bw'amateeka mu ggwanga Uganda. Tewali asinga regime ya Museveni kumenya mateeka. Ate ekisinga okwewunyisa, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alinganga eyasoma abantu bane. Nkiddamu, Bobi Wine alinganga eyasoma abantu bano n'abakenkukamu. Just of recent bavaayo ne bakola statement ku ba National Unity Platform abakozesa bendera. Naye nga yenna yabawadde akabadi kano okwagala olemesa bannayuganda bendera, yabawadde peesa ekyamuli emunyize mugenda kwetulisa. Lwaki? Ensonga ze bawa mbu National NUP etyoboola ekitiibwa kya Uganda flag. Njagala gwandaba ombuulire era ngezezzaako okukola okunoonyereza okwange nga nze n'engwa ku notice zino. Bagamba nti government protocol covers
such areas as state official visit, organizing international conference, state ceremonies, and other national functions. Guidance on proper use of symbols, brackets, flags, and other visual emblems, anthems, uniforms. Now, njagala olabe agamu ku bukwakkulizo obwawandiikibwa ku nsonga ya Uganda flag. Bagamba all Ugandans are free to display the national flag, decals, and stickers, posters, or other visual images in a befitting manner. The national flag may be flown on all government buildings, institutions, vehicle, both private and official, as well as at a private residence. The primary consideration undermining its use is that the national flag must be treated with dignity and respect. Okawulidde bulungi ako? The national platform must be treated with dignity and respect. Tuba tuli awo ne zireeta abakungu okuva mu kibiina ekya National Resistance Movement nga bagambye wali nti the flag must be respected with dignity. Ye Museveni ne banne ku lwaleze bakubisa flaga wakati ne bateekawo ekifaananyi kya Museveni ne bajjawo crested crane. Is that dignity? I also don't know. As in, I also don't know. Museveni yes alina amateeka amakakkali naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina engeri gy'akozesezza amateeka ago ate okwongera okutulugunya n'okukkakkanya n'okutunya Museveni indirectly. Nti we baamugaana okukozesa obukoofiira ne baamugaana okwambala ovulo, yanoonya ekintu ekiri very simple, as in very simple, ekiyinza oyambako. Najja n'ensonga ya Uganda flag. No one knew ti ensonga eno erifuuka ensonga. Abaana baguze fulaga, batambuza fulaga. We were so much disappointed. Twawulidde nti poliisi evaayo etandise oleeta ensonga za fulaga. Naye ng'ensonga ze bazzeeko za fulaga almost feezi ya fulaga egenda eggwako, tugenda kuteekesa tukwate firimbi. Okategedde? Tugenda tukaseera tukwate firimbi. So, that is the Bobi Wine I'm talking about. A very young man, yasoma, yasooka ne yeetegereza ne yekkanya n'asoma abantu bagenda olwana nabo. Wallahi n'abateeka muto bw'ati. Kati epeesa empi kyatambuza gy'ayagadde, buli gy'atambuza ekola impact nene. Buli gy'atambuza ekola impact nene. Era abasinga n'oza beebuunya balekana akasajja akaalya mmere ki? Akasajja kaalya mmere ki? This is one of the Ugandans abasobola okukomandinga eggwanga ne libowinga down. Tewali munnabyabufuzi ali ku ludda luvuganya ali afunyeko such a command tebakikulimba. Taliyo. Okategedde? No one at all. Anyway, thank you so much for watching. Naye nga munnamawulire Larry Mado alabika ye Museveni agenda kumwekuliramu mulago, ate nga kigambibwa mbu kino just kikyali kituuza. Expect more that is even worse than what we have watched so far. Ono omwami alina team, hidden team on ground, emuwa information buli lunaku.
ate ng'efuba nnyo okulangibwa information eri credible. Larry Madowo for you. Mubeere bulungi.